Bw'oba oyagala okutegeera nti Katonda yakwasa ebiri n'awa Busoga, tandulula ku bigere obonekeko mu kitundu kino. Busoga ekitundu kyayo ekinene kyetooloddwa mazzi, ng'oyinza n'okulowooza nti bali ku kizinga, kubanga bw'okwata ku ludda lw'Amaserengeta osangayo nnyanja Nalubaale, ate mu mambuka osangayo Kyoga, ate ne kyetooloolwa omugga Nile n'empologoma. Obulungi bwa Busoga butandikira ku ttaka eggimu kw'oyinza okusuula ensigo n'emera awatali yadde okugirabirira, era nga kigambibwa nti waaliwo ne bannansi ba Israel abeetikka ettaka okuva mu Busoga ne balitwala ewaabwe ku njazi nga bwe twogerera nabo kati babaza emmere. Kuno nno kugatta amabibiro g'amasannyalaze ag'enjawulo nga Bujagaali, nga wano amazzi g'omugga Nile we gawukanira n'ag'ennyanja Nalubaale, era kitwalibwa okuba nga y'entandikwa y'omugga guno oba source of the Nile, nga ssaawa eno wakolebwawo masannyalaze. Then Itanda Falls, these are very high grade falls. Mperano ejo daja agomadi ga bulambuzi abazungu bagaidi baidabwide na mapu bawuga bagolola ife bene goti tugaidi mugaso gwago. Okono kugatta amazzi ga Busogoka, amazzi gano ge gamu kugaza obulamu bw'abantu engulu anti okuyikako obuyisi omubiri gwonna owulira nga guzze bujja. Eky'omukisa omulungi oba omubi ebifo bino gavumenti yabyezza, ng'obwakyabazi nga bw'obubuuza ennyo oyinza okubulwa we bufuniramu. Ku source of the Nile wona nga bwenkobeire municipal councils n'edifunamu ni sites daifedindi dona. Wadde guli gutyo ebifo by'obuwangwa n'ennono by'obwakyabazinga biwaniridde nnyo ebyobulambuzi newankubadde tebinnakulaakulanyizibwa bulungi okusobola okuba eby'enkizo n'okusukkawo. Ekifo ekisinga okunookolwayo ky'ekyolusozi Kagulu, era ku ntikko yaalwo waateekebwawo ekifaananyi ky'omulangira Namutukula eyatandika obwakyabazinga, anti mu kifo kino mwe yatuukira. Olusozi olw'owulire lwa Kagulu olwo President Amin yaluzimba ku amadaala, but government yamaliriza ganagandi agali modern. Ayi nga Amin abo ko yalengera Lango yona sub-region ngeri wansawo. So weyogera ku nsozi ninkutwala ebujiri n'amayingo ninkulaga ensozi ed'ensonga. Olusozi luno lusangibwa mu district y'e Buyende, Kinyana Mpindi n'amakagomubaka w'ekitundu Moses Magogo. Olusozi luno olumanyiddwa nga Kagulu Rock byebimu ku byobulambuzi ebiri mu bitundu bya Busoga, era nga luwezaako fuuti 36,000 okuva wansi ng'olwambuka mpaka eno waggulu gye lusembera gye tuyimiridde. Tukitegedde nti wakyaliwo okusoomoozebwa okw'amaanyi ku kusolooza ssente eziyimirizaawo abantu abalambuza abantu ku lusozi luno, era eziyambako n'okulaakulanya obwakyabazinga, naye ng'enteekateeka tutegedde nti eri mu kukolebwako obwakyabazinga okusobola okukulaakulana nga buyita mu byobulambuzi. Kikaali kuba nti kiri institutional. Wabula abantu baife bafuna mu ssente mu ngeri y'okutunda ebyokulya, mu ngeri y'okukola kyayo wakyabazinga bwene baire bukaali kutandika kufunamu. Okutuma olusozi luno Kagulu kyava ku bantu abaalinnyanga olusozi luno nga bakozesa amagulu, era omukazi alukulira ye Kagulu. Bw'obanga olina bwetaavu nga ba onoonya luzaalo osobola okuira kuno weegama, era waataayo akantu mu mbuga, era oluvannyuma bw'obanga omaze okufuna ekyo waida weeyanza. Abagene baveidye nga tuli kwambuka eitale geidi kyakukobya ati tosonkeere Lwala, tosonkeera kintu ekyo. Ng'oggyeko ensozi ez'enjawulo, ekirala z'enjole z'abakyabazinga ab'enjawulo abazibaseerera nti bangi ku bo tebaaziikibwa. Ekyennaku abamanyi kino batono. Amagomba agewunisa mu Uganda gali Busoga. Tiri kuwala n'abanange baganda baife ab'e Buganda Kasubi Tombs. Aye abo babaziika. Aye be bataziika abakaali kungulu bali Busoga wonka. Mosolemu wagana Egypt yonka. It is Egypt and here. Aye mukaina kujaya mumaze Busoga. Dada Wilberforce na Diope akaali kungulu tibamuziika mu itaka. Ali kungulu endole yeri kungulu. Mu byobuwangwa ebikuumiddwa butiribiri bye bibira omuli emiti egy'enkizo. Mu bibira bino mwe mulina ekyabuswikira ekisangibwa mu disitulikiti y'e Mayuge, nga kino kiwanuuzibwa nti Nambi n'ekintu bajjajja ba Buganda ge gali amaka gaabwe. Nga tonnayingira mu kibira munda oyinza obutamanya kiri munda, anti kiriko olutimbe lw'osooka okuwenjula n'oyingira. Tuli mu disitulikiti y'e Mayuge ku kyalo Buswikira ewa Kintu. Kintu ye Muganda eyasooka. Tukitegedde nti yava mu bitundu eby'Ebunyolo bwe yatuuka mu Buganda n'afuna Nambi okusalawo okusiyagguka eggende ddene yogayoga mu kifo kino tugenda okuyingira akaseera kano.
Ku mulyango gw'embuga eno waliwo omuti ogw'omutuba omunene, kiwanuuzibwa nti omuti guno ye kiwanuka omusambwa mukulu mu misambwa gyonna. Munda mulimu ennyumba ez'enjawulo ez'obuwangwa, ng'ennyumba enkulu ye ya Kintu n'Ennambi, ko n'eyo ey'abagenyi omuli ey'omuko wa Kintu Walumbe. Buli nnumba eriku omusambwa gwayo. Muno mulimu emisambwa emikazi n'emisaada, mulimu emisambwa emiganda n'emisoga. Kati Walumbe muganda wa Kayikuuzi. Ondaze ennyumba ya Walumbe ya miryango 9. Kati Kayikuuzi mwamukola mutya musajja wattu? Kayikuuzi kwali ku nyumba eyo. Newankubadde ebyobulambuzi bino biri mu Busoga, ekyennyamiza kiri nti ekitundu ekinnafunamu kimala. Katogezaako okubitumbula Kyabazinga yassawo Ministry namba era omulimu gwayo yagutandika dda. Tutambulira amasaza almost agasinga bungi nga tukulemberwa minisita oyo ate twakulemberwa ne maama alitwala Rebecca Kadaga nga tujja bw'atusupportinga okuvumbula n'okutereza ebifo ebyo eby'obulambuzi tusobole nga Busoga okuyingiza sente. Bwakyabazinga era buli mu kaweefube obw'okukunga abantu okutandikawo bizinesi mu bifo by'obulambuzi ng'olwo nabo lwe basobola okufuna mu by'obulambuzi mu kitundu kyabwe. Era Kyabazinga yatulagira nti ali kwenda tourism tujongeremu amaani nga tuba deliberate abavubuka abakola ebintu ba tourism bye bagula ne batwala. Kyebasinza okuteekako omulaka kwe kweddiza ebyonnono n'okufuba okulaba nga ebyatwalibwa gavumenti etandika okubisasulira. Ebiyirirwa abantu bye balidde ne batubonaku ne batuwa ku ssente ne bagula ni kasoda ni chapati kuba amaadi gaba gafuiraawo. So otwikiza kwife ng'abantu. Olw'okubanga obwakyabazinga butunulidde gavumenti okubayambako okutumbula ebyobulambuzi bukyalina olusozi lunene okutuuka ku kirooto kyabwe, kubanga ebya gavumenti byaganya naganyibwa omuwangaazi okuggyako nga baliko kye bakoze nga bo okusobola okubiyitimula nga bwe kiri mu buwangwa obulala. Olunaku olw'enkya tugenda kutunulira byanjigiriza mu Bwakyabazinga. Tukkiriza nti gavumenti erina obuvunaanyizibwa ku nsonga eno. Kyokka n'obukulembeze bw'ennono kati ng'Obwakyabazinga buvunaanyizibwa kyenkanyi ku bantu baayo okulaba nga bayigirizibwa. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.